الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المصطفى محمد بن عبد الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الهداة المهتدين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. baganda banga barungi ne bannyina zaabe bitibwa, ebbanga lyonna atendebwa n'amatenda amajjuvu y'ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo nannyini kumanya lunaku buli omu lwagenda okumusinkana, nannyini kuteeka myoyo gy'abaddu mu mikono gye ng'agukola kyonna ky'aba ayagadde. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti leero gino ginsisinkane, yasalawo nti gino gitondwe, yasalawo kyonna ky'aba ayagadde mu nsi, nti enkuba etonnye n'egindi, eneetonyeyo nga ya mukisa, eneetonyeyo nga ya kuzikiriza. Buli kyonna ekibaawo, atte enkuyanja n'enkuyanja ng'aleese mataba ebuduuda nga tagenda kubuuzibwa lwaki Allah okikoze. Teri asobola kuyisa summons nti lawyer yagenze mu kooti ne bayisa summons zite Allah. Tabuuzibwa, yekka ntabuuzibwa Allah ku kyabasazeewo mu nsi. Anti ffenna tuli bitonde bye, teri ayina right kwogera ku kintu kyonna Allah kyabasazeewo mu nsi. Na era kyasalawo agamugambye kun fayakun, bane kiba, nga teri n'omu asobola kudestroyinga ekyo Allah kyabasazeewo. Wallahi singa waliwo asobola, buli omu alina kyatayagala kubeera mu bulamu, teri ayagala kubeera ku kyeyo. Twalisazeewo nti kino tukiganye riziki yaffe ebeere e Uganda. Teri ayagala kubeera ku kitanda gyali, teri ayagala kubeera mulema, teri ayagala kubeera kyonna kyali. Wabula mwana wange, Allah yasalawo kyonna kyaba ayagadde okubeerawo. Yakaka oyo n'abeera maamawo, yakaka kitaawo n'abeera kitaawo, yakaka n'ova mu famire eyo, yabakaka n'ova mu kitundu ekyo mwoli. Byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Yekka n'agwanidde okusinzibwa ewatali kumugattako kintu kyonna. Yekka Allah ayina obusobozi obumusinzisisa. Tewali kitonde kyonna kiyina busobozi bukisinzizisa okujjako omugulumivu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omutonzi wange era omutonzi wammwe, omutonzi wa buli kintu Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abalungi, tufeeyo okukuuma enzikiriza nga wemba kubiriza okugula ekitabo ekiyitibwa ebyobuwangwa ddiini. Bannange, mukisindikire bakadde bammwe mu byalo gye bali, mukisindikire baganda bammwe mu byalo, mukisindikire abasiraamu b'oku byalo. Allah akuwadde obusobozi obusobola okugula kopi 5, please gagure ogasindikira abasiraamu b'oku kyalo kyammwe. Ya akhil karim, bannange enzikiriza nfu. Abasiraamu balina eddiini bbiri nga basuubira nti bisobola okubeera mu mutima gumu. Ebyobuwangwa n'eddiini, ababadde balaba emikolo egyabaddewo ku mazaalibwa ga kabaka, omumyuka wa Kangaawo muwalimu mulamba, subhanallah, we babayise nti bannange mugende mwebaze obwami, omuwalimu naye yara ku ttaka.
Allahu akbar. Nga ne ba bishop tebakisobola, tebeeyala kutaka ba bishop. Onayo muwalimu yeeyaze ku ttaka. Ekyo kikulaga ki? Nti bannange tukyalina olutalo lw'amaanyi ku ddiini. Tukyalina olutalo lw'amaanyi okuzza enzikiriza y'abantu. So please, alina obusobozi obugula ekitabo ekyo, kigule okitwale mu kyalo kyammwe, abawalimu, omwaziinyi, baseeka b'ebitundu, boolaba abajjumbize. Please, kwata ekitabo ekyo kigule okitwalira abantu abo. Bannange, eddiini ndi mumativu nti abantu 8 ku 10 bayina eddiini 2. Kino nno nga kyalya sayidi zombi. Mu ddiini ziri ez'abakristaayo ne mu ddiini eyaffe ey'obusiraamu, yonna weekityo wekiri. Abantu baganda nga basiraamu bayina eddiini y'ebyobuwangwa ate nga bwe bagamba mbu basiraamu. Bayina eddiini y'obukatoliki era nga bwe beeyita nti bannabyabuwangwa. Weebato ebyobuwangwa engeri obusiraamu gye bwasanga wano nga waliwo eddiini yaabwe ey'ebyobuwangwa. Kaakati yayawuzamu bwawuza teyabaagijjaawo. Abantu baasaloga nti tugenda gitambulirako naye nga tutambulira ne kwegyo eddiini endala. Abantu ne basalawo tubeere abasiraamu era nga tuli ne bannabyabuwangwa. Yensonga lwaki twebeeyala ku ttaka nga Kabaka alabiseeko eri Obuganda. Yensonga lwaki bafulumya ebigambo eby'obukafiiri eby'ekika ekya waggulu nga ne shaitani etyobbiisa mu kamwa nti Allah kisiikirize kya Allah, Kabaka kisiikirize kya Allah ku nsi. Mbunannyini nsi ya subhanallah, ddala n'otafuna munansisi ng'ofulumya ekigambo eky'obukafiiri obw'ekika ekya waggulu ekiri mu tawhidi rububiya ategeerwa n'omukafiiri ow'ekikolo. Abdallah n'ofulumya nti Allah Kabaka ye nannyini nsi. Nannyini nsi afusimya alabikeko eri Obuganda. Maaso moji alengerera wala. Tufeeyo bannange tukontributinge mu kulwana okuzza eddiini y'abantu. Bannange tulwane. Teri kigentu kyogenda kukolera muntu kisinga nga kumuwa kisumuluzo kya jjana. Wallahi billahi tallah, tewaliiwo kintu muntu kyawa muntu kisinga value ng'omuntu okununula ensingo ye n'ogijja mu muliro. Nalajana ne baganda bange ne bannyinaze basharinge posters ezizza abantu ku tawhid. Oboolyawo ku mikwano gye kwani kuyinza okuba akategeera eddiini ya Allah, atereeza n'abeera omusiraamu ne mu bye batalabamu mugaso y'ettawhid. Sitaani alina engeri gye yawewuula ttawhid eri abantu. Illa kalila minni au illa kalila minhum. Tufeeyo okuuma eddiini, akiida naddala enzikiriza z'abantu. Omulundi ogwaggwa twali twakoma ku mawanga agaagezaako ng'obusiraamu bukyafuga ensi nga bugifugira ku Qur'an. Amaanyi Allah ge yali atuwadde newe twagavaako newe twava ku nnamula y'obusiraamu. Olwaleero tugenze ku bantu abakolera abantu amateeka kwe balina otambulira. Muganda wange ow'ekitiibwa, kimanye nti omuntu yenna akolera abantu amateeka aba yeeyingiza
mu mulimu ogweyawulidde Allah yekka era aba afuuse ekisinzibwa nga buli muntu lwalamuza amateeka ge agaabakolebwa oba omuntu oyo ge yakolera abantu abo baba bamusinzizza anti okulamuza amateeka ga Allah kuba kumusinza nawe ekityo n'okukolera n'okulamuza amateeka g'abantu aba asinzizza abantu abakola amateeka ago era ye yagakola abeera tawuti kiba kintu ekisinzibwa yagamba omugulumivu Allah mu surati Yusuf yagamba inil hukumu illa Allahi amula alla ta'budu illa iyyahu okulamula kwa Allah yekka okulamula butya abantu bwe bayina okubeera mu nsi butya bwe bayina okutambula mu nsi kwa Allah yekka era yalagira nti musinze temusinzanga okujjako ye yekka nagamba Allah wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun bwe munaabagondera bani abo abateekawo amateeka gwe mutambulira we munaasalawo mubagondere mujja kuba ddala nga muli bashiriku wulira akagambo ako wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun bwe munaabagondera mujja kubanga ddala muli bashiriku Allahu akbar constitution democracy Allahu akbar omusiraamu kye wasalawo okulamuza olekewo Qur'an wakala ta'ala nagamba omugulumivu w'ekitiibwa am lahum shurakaa'u abo abalina bakatonda abalala shara'u lahum min diini ma lam ya'dhanu bihi Allah abo abalina bakatonda abalala abo balina bakatonda abalala abasinzibwa awamu ne Allah ababateerawo eddiini Allah n'ayita constitutions eziteekebwawo abantu amateeka abantu kwe batambulira Allah yagayita ddiini era n'abayita bakatonda bano abateekawo amateeka abantu kwe batambulira n'aziyita eddiini zi constitution n'olwekyo omusiraamu woba oyagala okuwona obukaafiiri oteekeddwa okukakasa mu mutima gwo nti omutonzi w'abantu yekka ow'ekitiibwa Allah yateekeddwa okubalamula era obeere munywevu ku nzikiriza eyo ne bw'oba ng'oli mu ggwanga ng'ennamula y'omutonzi teramuzibwa mu ggwanga eryo ly'olimu ng'ewaffe oba abali mu Europe tolina kitiibwa kyonna ky'olina kuwa nnamula z'abantu ze baakolera bantu bannaabwe wadde nga tolina busobozi bukyusa nnamula ezo beera mu mativu nti tezirina buzito bwonna tezirina buzito bwonna eri bannannyinizo ne gwe tezirina buzito bwonna gy'oli n'abo bennyini abaaziteekawo tezirina buzito bwonna gye bali anti nabo beewuunyisa
we bakyusa ebigendererwa byabwe nga balaba amateeka ge baakola tegatuukagana nga oba geekiise amateeka ge bakola nga geekiise mu bigendererwa byabwe nga batuula nga bakyusa etteeka eryo basobole okuteekawo erigenda okutuusisa ekigendererwa kyabwe. Amawanga ag'abakaafu mangi naye gonna galina enfuga za njawulo. Osanga eggwanga erimu ng'omwana omuwala afumbirwa ku myaka 16, eddala 17, eddala 18. Eggwanga eddala omusajja akkirizibwa owasa musajja munne. Eggwanga eddala pusa ekkirizibwa osikira omuntu. Mu ggwanga eddala tekikkirizibwa. Eggwanga eddala ebisiyaga bikkirizibwa. Mu ggwanga eddala terikkirizibwa. Mawanga amalala enjaga tekkirizibwa. Naye ng'ate mu constitution zaabwe bagamba bo bakulembeza demokrasi. Ne weewuunya entegeera eri mu bantu ab'ekikula batyo. Kakati gwe yeeyita omusiraamu. Ennamula y'abano bakyeruppe abakaafu nammwe gye mwagala otutebenkeza mu bifuba byammwe muleke ennamula y'owekitiibwa Allah. Muli basiimu n'ennamula y'abajega eyo gye bakola ng'etuukakana n'ebigendererwa byabwe weesanga nga bikontegana n'ebigendererwa byabwe nga zikyukakyuka weezityo. Recently Uganda mubaddemu age limit. Etteeka lyajja constitution ng'egamba nti president akoma ku myaka 75. Eryo etteeka lyayingira mu kigendererwa ky'omunene w'eggwanga. Embiranye ebadde y'amaanyi tebagikwatako naye tewali kitakwatwako okuggyako Kulaani oba namuwutta ogamba nti ekintu omuntu kye yakola tasobola kikwatako. How? Nga ye yakyekolera. Kati ennamula z'abakaafu bano ze tuba tutebenkererako omusiraamu zituuka okubeera mu kifuba kyongoozi w'ekitiibwa. Oba Qur'an eyakolebwa nannyini bantu, nannyini kutonda bantu eyetakyukakyuka. Yagamba omugulumivu Allah, afala tadabbaru l-Qur'ana walau kana min indi ghayri llah lawajadu fihi ikhtilafa kathira. Abaffe tebasiriikirira ne bafumiintiriza ku Qur'ani singa yava eri mulala yenna atali Allah tebaali gisanzeemu okukoonagana kungi. N'olw'okuba nti yava eri Allah tewaliiwo kikoonagana mu Qur'ani. N'agamba omugulumivu Allah nti afahakumul jahiliyati yabghuna wa man ahsanu min Allahi hukuma liqawmi yunqinun. Abaffe ennamula za jahiliya, ennamula ez'obubuyabuya ez'abo abakaafu zetwalabanga ensonga nga tetunnategeera ddiini, ebyalamulanga nga tetunnategeera busiraamu, bye twalamuzanga mu bulamu bwaffe nga tetunnaba kubeera basiraamu. Abaffe ennamula ezo eza jahiliya ze baagala ate ne bakyawa ennamula ya Allah. Ani asinga Allah okulamula obulungi eri bannannyini bukkiriza obunywevu?
ani asinga Allah ddala wokwata bawo n'omutwala ku poliisi nga we mwali mwewoowa mwagenda wa muwalimu ne babawoowa mwayita omuwalimu n'abawo ng'omujulizi we mutuuka okwawukana ne mugenda mu mateeka mu fida ne mugenda mu kooti ne mugenda ku poliisi eri abakaafu babalamuze amateeka ge babateerawo bafugirako Kurani n'omulamuzi omukafiiri oba ne poliisi oba na RDC oba nani abanga ani asinga okugenda okulamula ekirungi gye muli sekanti ensi gye tulimu teriimu Kurani gwe tusigwa Abdallah esekanze Abdallah gwe sigwe Fatima esekanze Fatima ani abaganya okulamuza Kurani wakati wamu Government eyingidde mu nnamula yammwe bannange tuulaba mu mitima gyaffe ng'ennamula y'ekikaafu yeesinga eya Allah ennamula shayitaani gye yawa abantu ne bagiteekateeka mu nsi yeesinga Qur'an la hawla wala quwwata illa billah ne mugenda bagitaani ekyo ekitongole ekigaba ebisimanyi ebyabamulekwa ne muleka Qur'ani anti omanyi Qur'ani eyo sinnenkanya omanyi omukyala afuna kitono omukyala atafuna kyekimu n'omusajja ne mugenda mu nteekateeka ya demokrasi ya constitution ebagabire maali nga we balaba omutonzi bye yaraba nga Kurthum ne Ibrahim balaba nga Allah bye yaramula tebigwanidde ennamula za constitution government yeyingira mu maali y'omufu nega nti fe government tugambe temulamuza busiraamu awo nawo government yeyingirawo abaffe awo nawo government yeyingirawo nebagaana okugaba emmaali y'omufu mu nnamula y'obusiraamu naye bameka abagaba emmaali y'omufu mu busiraamu mutwagaana ekyamazima tuli nti twakkiriza eddiini eno lwakuba twazaalwamu nzaalwe naye tetusiima tetuli basiimu n'eri kitabu kino kyatusibwamu tuli basiraamu lwakuba kitaffe ne jjajjaffe basiraamu naye ng'ebikwatagana ku ddiini tetwagala kumanya muganda wange omukkiriza kimanye nti omuntu tasobola kuba musiraamu okujjako ng'akakasizza nti obusiraamu ddiini eyava ew'omutonzi Allah okulungamya abantu eri enzikiriza entuufu n'okubalungamya eri entambuza y'obulamu bwabwe mu nsi n'okubalungamya butya bwe bateekeddwa okuwangaala obusiraamu bulagira empisa ezijjudde okuba ennungi ezitagambika obusiraamu butaawuluza entalo ezimala emyaka mu mawanga obusiraamu butaawulula entalo ne zijjawo entalo z'ebika ne bujjawo entalo z'amawanga ne bujjawo entalo zaaki obusiraamu bwakuuma emmaali ne buteekawo ebibonerezo ku buli yenna azannyira ku bulamu bw'abantu ku buli yenna azannyira ku mmaali y'abantu ne bukuuma ebitiibwa by'abantu ne watabaawo ensonga yonna gye bwetaaga kwewola mu kalica oba mu ddiini ndala yonna obanga weetaaga okutuula abantu abagezigezi bateekewo ebiteeka ebifuga abantu
nga si Qur'an. Busiramu bwakuuma amagezi g'abantu ne buziyiza enjaga ne buziyiza omwenge buli konna akasobola okukyusa obwongo bw'omuntu obusiramu bwakaziyiza. Bwagala omuntu ali soba, bwagala omuntu okwekuuma nga wa kitiibwa, bwagala omuntu obuteemalaamu nsa. Obusiraamu bwe bwalaga enkola eyo. Bino ebiteeka bye mwasiima otambulirako bye biweebuula omuntu. Omukazi alina abaana 3 najja ng'ayambadde mu kamini atambula mu kibuga. Naye singa abeera mu nsi ekulemberwa obusiraamu tasobola kweweebuula. Obusiraamu bukaka omuntu okutegeera olw'empaka ne bw'aba talina magezi. Tewaliiwo bwetaavu kwewola nnamulanda etali busiraamu. Kiki butaaziiza, kiki butaakuuma ddala. Mbuuliraayo ekintu ng'obusiraamu tebusobola kiramula. Mummwe abatebenkera ne democracy oba ne ze constitutions, njagala just am challenging, njagala y'ekintu kimu weekiti ng'obusiraamu tebwakiramula, ng'ekyo abasiraamu kyabasukkako. Wallahi tewaliiwo ddiini yaffe weetaalamula. Fe okwewaggula ku Qur'an ne tusiima amateeka g'abakaafu gatulamule, bye bizibu bye tulina mu nsi. Tetusobola fuga okutuusa abasiraamu lwe tulitebenkera mu mitima gyaffe nti Qur'an etumala. We mulifuna obutakkaanya ku muzikiti, omwazinyi ne imaamu ne muyita seeko wa waggulu n'abalamula, alhamdulillah. Allah agenda kukwata ensi agituwa. Naye ebbanga lye tulimala nga tukyagulumiza mu bifuba byaffe, mukyatinkiza ne demokrasi ateekebwawo ababaka ba paaliyamenti, mukyatinkiza ne constitution eziteekebwawo ababaka ba paaliyamenti. Dr. Ismaila Kalule yabayita MP of Pigs. Allah amusaasira amununula amugye mu mikono gy'abalyaza amaanyi. Era nno wano tetuyinza butalabawo nnamula ku babaka ba paaliyamenti. Oluvannyuma lw'okutegeera ensonga eyo waggulu, omuntu talemwa kwebuuza nti ekitegeeza bammemba ba paaliyamenti bakaafiiri. Tumwanukula nga tumugamba nti ekikolo ku muntu yenna eyeeyingiza mu nsonga eyeeyawulidde Allah, akaafuwala n'ava mu busiraamu. Omukozi w'amateeka yenna agakolera abantu ng'agakkiririzaamu era ng'alaba gagwanidde ng'agawa ekitiibwa n'okugagulumiza, ng'alaba nti kyakola kikkirizibwa era kigwanidde, era nga yeenyumiriza mu mulimu ogwo gwakola, okuteerawo amateeka abaddu ba Allah. Amateeka ago nga tawulira mu mutima gwe nti kyakola tekikkirizibwa, era nti amateeka ga Allah ge gagwanidde okulamula omuntu, oyo nnaaba mukaafiiri. Ne bwe yeeyita omusiraamu, ne bwe yeeyita omusiraamu, aba mukaafiiri awedde emirimu. Ono mmemba wa paaliyamenti alina enzikiriza eno. Yagamba Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz eyali mufti wa Saudi Arabia, Allah amusaasire.
yagamba nti ajma al ulama ala anna man za'ama anna hukuma ghayri llah ahsan min hukmi llahi fahuwa kafirun dallu. Abamanyi b'obusiraamu beegatta kukuba nti oyo yenna agamba nti ennamula etali ya Allah nungi okusinga ennamula ya Allah aba mukafiiri omubuze. N'agamba Sheikh w'ekitiibwa Ibn Fawdhan al-Fawdhan mu kitabo kye kiyitibwa Sharh an-Nawaqidh al-Islam al-Ashara fi ma'na al-kalima Sheikh, oyo yenna agamba nti ku mulembe guno tewali kigwanidde kulamula bantu okujjako zino enteekateeka za constitution ezikolebwa abantu, era nti sharia tegwanira kulamula bantu ku mulembe guno, era mbo tetuugagana nagwo, era mbo tetambulira wamu na bugunjufu oba technology, era nti okujjawo constitution obwo nno bwe bukafiiri. Nti tetambulira wamu n'ensi, tewali kigwanidde kulamuzibwa ku mulembe guno okujjako zi constitution. Seeka yagamba nti obwo nno bwe bukafiiri obusingira ddala okuba obw'ekika ekya waggulu. Sheikh Fawdhan al-Fawdhan abalabanga constitution yegwanidde okulamula ensi okusinga Quran, obwo bwe bukafiiri obw'ekika ekya waggulu. Naye ate omubaka wa parliament yenna abeera mu parliament nga mumativu nti okukolera abantu amateeka kintu ekyeyawulidde Allah yekka, era nga mumativu nti ennamula y'obusiraamu yeeyokka ekkirizibwa okulamula abantu, era nga talinaayo nnamula yonna gy'asukkulumya ku nnamula y'obusiraamu, wadde okugamba nti kikkirizibwa okulamuzisa amateeka ago aga constitution, era kikkirizibwa okwenkanyankanya constitution ne sharia, nga ebyo tabikola. N'agamba nti constitution esigala just nga tayina kitiibwa kyonna kyagiwa wadde ogisukkulumya ng'erina ekifo mu mutima gwe, era singa sharia eba efunye omwagaanya ogusobola ogifugisa aba mumativu. Oyo nno ye takaafuwala, naye wulira ekigambo, abeera musiraamu omwonoonefu. Biri byenkoonyeko waggulu tabikola, naye abeera musiraamu omwonoonefu olw'okubeera mu kifo ekikolebwamu amateeka agafuga abantu nga si Qur'an. Wabula ate memba wa parliament owokusatu ayingira parliament n'enniya n'enzikiriza ey'okulemesa enkwe ezikolebwa mu kiyumba ekyo, mu ssabo eyo, enkwe ezikolebwa ku basiraamu, okuteekawo amateeka aga kinaggukira ku basiraamu, aga tyobola abasiraamu, aga ngoyo yenniye emututteyo nga baganda baffe balemesa eri obufumbo. Oyo tumusabira busabizi Allah mukuumire edduniya n'enkomerero, tetubimuyinaako kigambo kyonna. Tumusabira busabizi Allah akola atya amusaasire, amukuumire enzikiriza n'enkomerero.
tetumulamudde. Enzikiriza mu democracy eno munzikirize ngenda jogera ku katono we tugenda okukoma. Kyewuunyisa okubanga abantu bangi n'abamu nga basiraamu tebamanyi nti democracy nayo nzikiriza ng'enzikiriza endala yonna ez'ekikaafiiri. Era ng'emalira ddala omuntu okukaafuwala singa alangirira nti agikkiririzaamu. Kimalira bumalizi omuntu okukaafuwalira ddala n'ava mu busiraamu okulangirira nti akkiririza mu nkola ya demokurasi. Ng'omuntu walangirira nti ndokose, ng'omuntu walangirira nti nkatulike, ng'omuntu walangirira nti nkristaayo, mukristaayo agenze ku bukristaayo, n'omuntu alangirira nti nzikiririza mu demokurasi. Ammatul ulama abamanyi bonna bakyegattako nti kaafiru mukaafiiri yennyini ow'ekikolo. Subhanallah. Abamanyi b'obusiraamu bonna bakyegattako ne balangirira obukaafiiri ku muntu akkiririza mu demokurasi. Era abamanyi baffe ab'obusiraamu nedda tujja kutandikira awo biidhinillahi taala omulundi oguddako. Okukkiririza mu demokurasi kufuru al akbar yakhruju min al islam. Biidhinillahi taala tujja kujja n'ebigambo by'abamanyi yenno niwe tutabigendako ebyasoose bimala anti biri byonna ogenda laba emisingi demokurasi kwayimiridde nga shiriki nga bukaafiiri bwennyini nga ddiini eyina enzikiriza eyayo. Demokurasi ddiini agikkiririzaamu yenna mukaafiiri ow'ekikolo. Tutebenkere. Allah asaasire muganda waffe Muhsin Burhani Kiti. Obuzibu buli ku ddiini, obuzibu obwaffe buli ku shahada, obuzibu obwaffe buli ku shahada. Yensonga lwaki omukyala akwata bbaawe n'amutwala ku poliisi ne bagenda mu kkooti. Yensonga lwaki abasiraamu baawukana ne babeera bamativu, buli omu n'anyweza emiguwa basike baabuluze umma, Kuraani n'erema okubalamula. Subhanallah. Nga Umaru yasonga mu siraaji kyoyo ye yatta ate Hasani. Nga Haruna yarumiriza kama Muhammadi nti oyo ye yatta Mustafa. Ensasagge n'egendera ddala waggulu. Wallahi abaddu ne balemu okutuula Qur'ani etulamule. Ebyo nno bikyajja bingi okutuusa nga obusiraamu bumaze okuzimba ebisenge binywevu mu mitima gyaffe.
eddiini teriiko beerekereza oli tayinzaga nti kanneerekereze obusiraamu busigale nga buli kitobe. Kale nno just ebizibu byonna ebiri mu umma olwaleero biva ku basiraamu tebawera 30, naye emiliyoni y'abasiraamu obuzibu bweyiseemu olwaleero bwekyalimu. Allah ayisiza ku basiraamu 20. Abo be baasalawo basaddaake umma. Baafuna obutakkaanya n'abasiraamu 5 ne bafuna obutakkaanya. Ne baga nti kale oba tugiyuzaamu umma tugiyuze. Kulaani yali ruddawa. Ono wa Kampala mukadde yanyagulula ebyobugagga by'obusiraamu n'abimalawo. Baganda be nabo bamugambako. Bonna nno nga bayivu. Sekawejindi ne sekawejindi. Abaffe lwaki tetutuula Kulaani n'etulamula. Bagenda wa Tebulya. Tebulya nga yaragira omukulu mufti w'abasiraamu kwata Kulaani. Naira byogenda okwogera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mazinga Sheikh Al-Fadhil ayina ekigambo kyatera okwogera. Naye atera kyogera ku ngeri y'abashiriku, ku saidi y'abashiriku. Ne bannange mugenda kulaba ebinene ku lunaku lw'okuyimirira mmwe bamaamuuma. Mugenda kulaba ebinene muffe abawalimu bammwe. Mugenda kulaba ono yali Abdul-Wahaab. Saba Allah atukuumire eddiini. Neddala tuli basiraamu. Ekibuuzo ekyo kyebuuza nnyo ng'era nkyogera ne ntera nnyo kibuuza ne baganda baffe. Naye ddala tuli basiraamu. Oba waliwo ebiri mu bifuba byaffe ebitali busiraamu. Omuddu asalawo n'akalambira ku nsonga. Kankomaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insuubira amaka ga Abdallah ne Fatima baafumbiriganwa nga bagoberera Qur'an. We baba baawukana tebeetaaga mukaafiiri looya oba poliisi oba mulamuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.